Simbalamusizaako nnyo mikwano gyange era gye musinza oba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku Yugi Update TV era nga mukola kyamaanyi nnyo. Kansubire nti nno buli muntu wiikendi emutambulira bulungi gwe mukwano gwange ali eyo. Olunaku tukimanyi bulungi nti nno ng'ennaku z'omwezi 18 ekibiina oba akabinja k'abayeekera aba M23 bavuddeyo ne balangirira ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno bwe bagenda okutuula mu Zimbabwe okuteeseganya emirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti n'akaseera keebulungulidde ebbanga nga liweze kuva mu mwaka guli ogwaggwa abayeekera okuva batandika okulumba amagye ga Democratic Republic of Congo ne basalako ekibuga Goma saako ne capital ne airport enkulu mu kibuga ekyo. Awo ne bajja ne bagenda nga baadvansinga ne basalako Bukavu saako ne airport yaako ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era okuva batandika okulumbagana gavumenti ya Kisekedi badde teyina mirembe katukkirize kuge mazima. Naye ng'obunafu butunuuliddwa nnyo nti eggye lya gavumenti ya Kisekedi lirina obunafu bw'amaanyi nnyo. Ate ng'era balina ne weakness mu kwadvansinga amagye gaabwe. Newankubadde byogerwa nti abayeekera amangi gye bagajja babakingibwa amagye g'eggwanga erya Rwanda, kitutamanyi oba kituufu, tetumanyi oba kyakakasiddwa, naye ng'okuva mu bitongole ebya United Nations byo bikakasa nti ebitundu 80 ku 100 nti Rwanda ebakinga abayeekera bano aba M23 okubanga baliisa akakanja Pulezidenti Kisekedi ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati abayeekera bavuddeyo ne bagamba nti no yes tugenda funa samiti ey'okuteeseganya emirembe mu ggwanga erya Zimbabwe, wabula babataddeko obukwakulizo kuba bagamba nti samiti eyatuulwa luli ng'ennaku z'omwezi 20 oba zaali nga 25 zaali awo nga 25 mu February. Samiti yatuula mu Dar es Salaam tebajjayo kalungi yadde ate tebamatira byagenda mu maaso, wabula bagambye kuba bakutuula Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi alina okuvayo lunye n'alangirira mu lujjudde mu publicly nti agenda kutuula ateeseganye naffe emirembe. Ekirala ba stakeholders bonna balina okukitegeera era balina okubaawo bonna abaali mu samiti yatuuzibwa mu Dar es Salaam balina okubeerawo ne reforms zonna ezikakasa kubajjukira si bwe gusoose okuba nga batuula okwogera ku mirembe, wabula ebaatuula abayeekera bano bagamba agreement ezaakola zaasazibwamu y'ensonga bakibaddamu ne bakwata ebissi ne basamba ensiko okusobola okubanja eddembe lyabwe. Bo bagamba tebalina ssuubi lya kweyongerayo, tebalina ssuubi lya kwadvansinga, bali wano for political issues, babanja mirembe, discrimination, corruption n'okubanga ati nno basusse okubanga tebafiirwako. Saabayeekera bw'atyo wagamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era samiti egenda kuddamu etuulwe basobole okubanga baddamu bateeseganya ku mirembe, wabula pulezidenti wa Angola ye yakoze nga mediator masekati ga Democratic Republic of Congo saako n'abayeekera bano aba M23 okubatabaganya okuddamu okukwatagana basobole okubanga bateesa emirembe zisobole okubanga ziddizibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Waki yakoze nga mediator? Jjukira pulezidenti wa Congo abadde akyogera lunye Kisekedi tasobola kutuula ku mmeeza yemu n'abayeekera bano n'ateeseganya mirembe. Kaakati pulezidenti wa Angola yavuddeyo n'akola nga mediator okubatabaganya basobole okutuula bazze emirembe mu ggwanga, bannansi basobole okudda mu ggwanga lyabwe, basobole okuddamu okubanga beeyagala. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza bw'atannatwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga
gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola bebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okubanga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.